kale mwena abali ku mukuto gwa There is Still Hope, There is Still Hope tu tubagala nnyo namwe abali ku TH TV, Testimony TV mwabali kubanga ate mutugoberera lunaku lwa 25 muli mu manzaali mweyuwira manzaali Christmas Day simanyi oba kyo celebrating okitegeera naye olunaku olwaleero njagala kuba ate nga tulaba missions mulabe ze yatuwanga okuba nga tukola ku lunaku nga weeruti Julia twamukolerako mu kitundu kiri ekiwedde mu katambi akawedde nkugambye Sitaani yagalanga nnyo olunaku luno kubanga luno lunaku n'omuntu abadde ategeera Kristo ayinza okukomekereza nga amuwambi nga Sitaani amuwambiddeyo waliwo lusaanikiddwa amaanyi ag'enjawulo omuntu akomekereza akoze n'ekintu kyabadde takola mu nnaku endala naye ate ku luno neyekomekereza nga akimaze okikola naye naga Mukama nsonyiwa okitegere bangi mugenze mu byalo nga muli balokole mugenda kudda nga temuli waba mugenda ne mu masabo agenda balimbalimba ddayo mwana wange genda na kano kagenda kuyamba okitegera so missions ziringa 10 ze twakola osoma Isaya 9:6 egamba anti unto us the son is born atuzaaliddwa omutabanyi katuge let us go there very quickly so kate nkuyise mu missions eze 10 zolina okuba nga ate weegendereza ate mu kitundu kyaffe ekiddako ngenda kubuulira lwaki toteekeddwa kugenda mu concerts especially ezitegekeddwa olunaku olwaleero olina okubeera omwegendereza ennyo kale Isaya 9:6 ndowooza Bible wetu egamba kale for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful. Ogwogamba mbazaalibwa leero Bible etugamba amannya ge gayitibwa ow'ekitalo, kansala omutabaganya oba omulungamya, Mighty God Katonda ow'amaanyi, Everlasting Father kitaffe ow'olubeerera, Prince of Peace omulangira ow'emirembe. Naye njagala nkubuulire olero olina emirembe bangi munobye bangi kasaazo no muzimbye bawo yaganya ogula enkoko yaganya ogula ennyama yaganya okola kino toyina mirembe naye ogamba Christmas ate okuzalibwa kwa Yesu kutegeeza omulangiro w'emirembe okubanga ajjudde mukwe nti oba olina enkoko oba tolina nkoko kyonna kyolina lya beera n'emirembe gya Mukama waffe mugwe enkyawo n'ofuna enkoko giriye fere tusinza lunaku era Yesu teyazaalibwa 25 okitegedde kakati muzimu ku missions ze baatuwanga okubanga tukola kwa 25 era Sitaani luno lunaku alwagala nnyo mission esooka ya immorality obukaba obwenzi obuseegu byonna obizingira wamu immorality leero lwogenda olaba n'omuntu afadde tali museegu nga museegu enyambala yokka abantu kati gye bambadde naawe abadde atyo byambala andi eno mu tawuni oli mulokole bantu bonna bakumanyi kati ogenze mu kyalo watisse dda obugoye wabutereka buli mu keesi wayambadde bannakyalo bonna bakwata ku mutwe yagamba waawo bannaye muwala wa gundi mwana yakula abantu kati banyeenya mitwe nga ndiga etenda enkuba uyambadde we n'ebisambi biri bweru amabeere gali bweru emigongo giri bweru embuto ziri bweru zonna bazikuusira. What are you displaying or what are you transacting? Sitaani byayagala baba kango ezingoye ez'oguze teziri zokka zirimu amaanyi era tosobola kwambala wootyo abantu ne bakuleka era obanga ogamba nti ndi wano who wants me waliwo engoye eziraga nti who wants me
era bagenda kujja bakukwana mugenda out kina komekereza abadde 10 okuva January December ogenda kuyingira 2025 nga Christmas agenze n'okwekuumako kati simayo bayeso kozali bako ate kulina kuleetera kuwonoona kulina kukujja mu kuwonoona. So leero gena laba lodge zonna kati zajjudde, lodge zonna zajjudde dakati kitegeera kati abamu muli makubo naye nga mumanyi bulungi gye mugenda kuwonoona mugenda mu bukaba gukiriza bakutwale out omuntu bwakutwale out bugenda nakusulayo agenda kutekamu sente ze osuubira togenda zisasula era ogenda zisasulira you're going to pay back. So obwenzi obukaba obuseegu busaanikira olunaku luno n'omuntu abadde tali mukaba waliwo ebifo byemugenda ogendamu nga byo bijjudde amaanyi ag'enjawulo ogenda labirawo nga nawe kikutembye nga buli muno gwogenze naye olaba alina boyfriend alina girlfriend nogate kakati nze era bagenda ga kino wakyo oli muddo oli lunaku lumu lwokka just one day wakyo weyisanga gwozaffe Katonda tetumumanyi gwoza Yesu tetumanyi Katonda ozaffe tetutya Katonda kati ne luno olunaku lumu nalwe lubeerawo bagenda kukuba akalimi okakana ng'okoze bye bakola okakana ogenda kukola bye bakola. So immorality mu bufu kati wali abafumbo oli nga baganya omuguliro olugoyo baki yanobye gye yalaze asanzeyo kiboyi kirina sente ze kimututa out ate tagenda sasulira byagenda okulya. So adultery and fornication lunaku bweruti Sitaani ayagala abifuule nga bye byefuze eki ebyefuze olunaku immorality. So olunaku bweruti omulabe yatukozesanga nnyo okubanga we could do a spiritual transaction casting spells naye nga zigenda zita abantu to follow it what immorality. Ephesians chapter 5 verse 3 ojja gisoma Abefeso 5:3 osome ne Ezekiel 16:26. Ekintu ekyokubiri mabanja awo baba amabanja abantu ge bagenda oyingira nago 225 naye nga just ga Christmas gomayitire abantu bewoze kuba competition kati bintu bya competition lunaku lw'olujjudde kuvuganya mabanja wewoze sente ogenze mu kyalo oziridde ziweddewo nezikuza genda kubira mikwano gyo eri abakozi ba gavumenti ne companies abakusasudde December ne January okuddamu la salary nga tuyingira gwa kusatu ebyo byakola byangu. So luno olunaku omuntu yeewola alye nga walina okulya n'okusinga banne naye nga tamanyi wakyali kulya wabula yamanyi Yesu akoze ki azaaliddwa kati agenda kwekomekereza mu mabanja. Kyekyo Yesu kyagamba beera n'emirembe is a prince of peace this day. Kati omutwalo gugenda weguli wali ebyendo oba ebijanjaalo lya wonoofuna ezisingawo ojja kugula by'oyagala olye. Don't compete, you will end up in debt. Kasitani aleetera abantu mweno period okufuna amabanja ag'enjawulo lwa Christmas. Ekintu ekyokusatu divorce. People are going to divorce. People have divorced already. Bakazi banobye tebabagulidde engoye. Wanobye lwako tebagulidde engoye. Banobye bakoya omusajja yaguze enkoko yokka teyaguze nnyama. Era tutebadde na ssene n'enkoko yayiza buyiiya. Oba waliwo yagimuwadde. Waliwo yanobye baguze enkoko ne bataleeta nnyama. Ayagala neighbor bibafumbye ate yasingeko awo. Abamu kati mugenze ne musaanika n'amayinja muli booweza amayinja balabe nti ewo kyakutte dda. Ninga actual sense tomanyi. Don't compete. Kakati nze banandaba batya banange bonna basabudde era nze bandabe mu ngoye zembaddemu bulijjo. What is new today? Kiki ekipya olwaleero? Ekipya lwakuba nti Yesu akyafuga
ate awukyali mulamu akyakukuumya ekyo kyolina okwebaza. Bameka abalina amasuuti n'amasuuti sazino nga bagaleseewo. So Sitaani akozesa olunaku nga weeruti okwawula abafumbo, okwawula abaagalana ne relationship ezimu zikoma. Bali babadde bedeetinga mbu akuba Christmas boyfriend wote yamuweereza kino agamba ate waliwo yamuweereza n'akyusa agamba badde Peter gwe njagala naye teyanfuddeko wadde okunkubira kasimu just yampereza butwalo busatu bukola eki kati ate oli James gwe saagala ate yampereza emitwalo 3 tikirabika ono ye mutuufu. Mugenda kukola longo choices because of Christmas. Choice nfuddala totally because of Christmas. So maka mangi gabulwamu, gayulika, gasaanawo, gazikirira olwa Christmas. Kubanga omusajja tasobodde kukola yateekeddwa kukola. Oluusi talina busobozi naye nga bulijjo abadde abikola. Lwaki bulijjo kati tono? Lwaki bulijjo abadde abikola? Kati why do you put the man on pressure because of Christmas? So okwawukana mu bafumbo oba mu baagalana Sitaani akikozesa nnyo mu lunaku weeruti ne ba agents be nnyo. Kasukamu ebirowoozo awo yagamba nnyo kirabika omusajja ono alina abakazi abalala sente yazimalidde walala fa tugula atakiremu. Christmas awedde yagula kilo 8. Maybe Christmas awedde the man had money. Which awedde mwali ennyama aguze waba alina katazi ono talina. Lwaki lwe mwalyanga mukene oba lwe mwasula enjala tewanoba. So okwawukana, divorce, ukola research kati olabe how many people have separated. N'abasigaddewo abamu kati temukyali mu good terms, temukyayogera. Musajja teyakoze by'oyagala temukyayogera. Abaana be bafumbye n'emmere waka gw'ogaanyi. Abamu temugana Nigeria waka. Baganya okutwala mu kyalo, baganya okuwa ssente ogende mu kyalo ogirye ne maamawo. Takuwadde ssente kusindikira maamawo Christmas because talina bulijjo ate takuwa wadde nga sina Christmas. Ayo byonna njagala mumanyi nti Sitaani abeera emabega waabyo ng'abipika. Ojja kweno byano byakumbe Sitaani akuluse komekeze ng'obufumbo bukoze ekyo bufiiriddwa ate ogenda abantu awakyama. Matayo 19:6 Mukama kyagasse tewali waabo omuntu yenna akolaki akyawula. Kakati gwolingo ngamba nti Christmas is above God. Christmas ali waggulu wa Katonda. Wa Mukama waba alina kyagasse tewaba akyawula. Kati Christmas abaawula atya? Who is Christmas? To separate you from the love of God. The Bible says nothing shall separate us from the love of God. Ekirala unwanted pregnancy olwaleero embuto ezigenda okutondebwa baba mpitirivu. Mweno period embuto obubuto ezigenda ofunibwa naye nga azifunye ate tazaagala naye nga pressure ya Christmas yemuleetedde okuba nga alufuna. Ate olunaamala nga alukola ki? Olunaamala nga alugjamu. Because that's what the devil wants. That's the devil's plan. Olufune omala oluggyemu. So starting in January, agenda kufuna sacrifice mpitirivu. A lot of sacrifices are going to be made. So unwanted pregnancy. Hey, bagenda kuwa byokunywa bakuteeremu gundi owunge gwekudde ngulungu lya kukozeseza dda. Okitegera? Nawe ogenda amusajja bano ndidde ssente ze mpitirivu nka musanyuseeko olwaleero. Pregnancy. Mala nti banaategeera batya? Nze sisita ayimba mu kwaya. Nzijemu. Unwanted pregnancy. Which may result into what? Abortion. Ekirala accidents due to several reasons. Obubenje. Abantu bagenda kuvuga nga bekoze ki? Besibye amagengero banywedde. Baliko omulangira Semaalwa ne Segamwenge bagenda vuga
batadde abantu mu motoka ne Katonda ajja kuvugisa bampaane kimama. People are going to lose lives. Nengo omuntu we bulijjo abadde avuga bulungi naye leero waliwo ekimutambaala nawe olabanga namwe nga nga kikoze muli mu kugwana mukuba bukubi bululu kumba agenda bazikiriza. Unwanted expected accidents. Fa pamuvuga speed mutuke ku beach nga kukyali okitegeera. Kakana nga obubenje obwenjawulo bugenda tuukawo. Ate sanja ayagala nti obubenje bubaawo yaba afuna omusaali. Abayenywera kuba ye emizimu gy'okukola tegiri akawunga balina giwa misaayi gy'abantu nabisolo. Naate ogwa abantu gwegusinga nnyo omukolera. Ekirala STDs. Olunaku olwaleero bantu bangi bagafuna ebirwadde eby'obukaba. Siriimu biki kwa tokana kwa na budde mutuseke tugende twekebeze na nezazo ne facilities ezinga zegadde nawo amagezo jagaddamu enkeera kuba olaba mugina kuba mutamidde amagezi gajja kudda nkeera ndi nozo nga setese ogeyoge pyu akakukubye dda ku ttaka. STDs, sexually transmitted diseases. Otandika kweraliikirira otandika kola ki yali asaba otandika kubanga oddirira mu mwoyo kakana nga tesita takufulumiza kanisa naye siriimu gofunidde mu church. Walina ekituyita STDs, sexually transmitted demons, the transactions y'emizimu. Let me tell you, and ngenda kola video eyo. Abantu bemulaba olwaleero abamu abatambula, they are not real human beings. Jino zi foreign angel kati ziri kutambula zimanyi gabulaza go emiruru buwala bwanga bunyirira gausisita sente kishagera ogenda kwebaka n'omuntu nga tomumanyi niwabanga si foreign angel but an agent akola sexually transmitted demons akuwa mukola transaction spiritually nakuwa emizimu era ogera kudayo lotaga ntuntu bintu bifa bintu bikola ki kumbe you had sexually transmitted demons. Transaction ya taking the place. Now it was because of this pressure of Christmas and other things, because you wanted the money which you hadagala ogula n'okomekereza nga ki ogudde mu katego k'omubi. So myoyo gigenda tambula nga jamba emibiri gy'abantu naye nga jagakola demon transaction. Ba agents batambula ninga bakola demon transaction. So be careful. Kuloza mu yena goli naye mugenze kuchaka ineze ngo mumanyi bulungi ayino obo mumanyi stani azo mukozesa etabiro ligena fuuka bana baliwo bagenda kugwa ne makubo bagenda kunywa bagwe ne makubo basule mu myala. Really, is that why Jesus was born? Jina ate najenva nenga baba abantu bakedde 12 kunywa babiri munya muga kichinga biologikedde nti yazalibwa nga we yagamba omulokozi Yesu azalibwa olwaleero. We just remember his birth, but Jesus was birthed once or was born once. Nengo uli ekiri munywesa lwakuba mu Yesu yazaliddwa. Really, is that the reason? Oyo abasitaani kati yakufa ebirowoozo yabisulika. Abantu bagenda kufa. Disappointments. Nina kutwala out ogera kawanga okuba kusemutaliteriiko. Gwe yagenze ne geto butwa. Gwe ate geto yagenze ne Peter kwetuga. So abantu bagetinga disappointed on this day. Nega stani agirete disappointments, hatred, obuchai, fights, okulwanagana mumabala nduwe bamachupa nengo zababoka waba wa amaanyi olutimba mune agent ali omo nga yabakasusemu amaanyi
ne beekuba ne beeyasa emitwe abafa ne bafa. Kati ebivulu bigenda kuba bivulu everywhere. People are going to die. People are going to die. So wenkoma ngina kwogera ku bivulu bino, mwegendereza ebivulu ebitegekebwa zino ennaku. Mwegendereza ebivulu ebitegekebwa zino ennaku. Mami mwetegese dda mugenda. But be so careful. Otherwise, olunaku lujja kugwako when Christmas has Christmas to you. Ng'olubadde nga Christmas nga tegafuuse maziga. Tubeere beegendereza nnyo. Era nze mya advice oba obudde musinzizo sigala ewaka. Lyemmere n'abantu bo mubeere ewaka. Leero beere ewaka. What is going to happen? Myoyo giri kutambula. Be home. So agents were deployed, both spiritual agents and physical agents. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, nsabira buli muntu yenna Mukama omusaayi gwo gumubikke. Manyi mulabe ye tawumudde kati akoze deployment. Anoonya buli wamu engeri gy'ayinza okuba ng'afunamu emyoyo gy'abaana ba Katonda. Agezezzaako okuva January biganye kati amanyi eno December asobola okufuna opportunity okubaako kyakola. Mwoyo wa Mukama jangu obulungamye abaana abo byonna bye bagenda okuba nga bakola obawonya emitego gy'omulabe Sitaani mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda mu mulamu tusabidde. Amina. Kanitole mu Katonda tukomewo n'ebivulu ebyo nkubulira ebibaayo okakase nti ono Sitaani olunaku luno ayagala lweza. Dho n'ennaku endala kwabaayo ebivulu naye ate ennaku endala waaligaana. Naye leero influence yokka esobola okukutwala. Peer pressure zisobola okukutwala. Kitegedde n'okomekereza ng'ebintu bye wadde tokola ati bye wadde okola. We love you. See you. Shalom.